Faadi TV kimbanyiza akadde kano musibye mutya banaye mbuli mutya mwena abanfollowing mbatumideko yalaje musinzizo kubanga mujje kumideko bagita Faadi TV like subscribing atombere video eno ka like subscribing onyigene kade buli wanyiga kade oba ojja kufuna notification nga taddeyo video no ku Faadi TV. Ensonga ziwe sazo nsonga za Anitalia Aniteira wanabadde akola ku Bukedde TV alekulidde era ngo naalizayininza okuva ku Bukedde TV era ngo nabadde yajoininga Bukedde TV mu mwaka gwa 2014 nga wolengera olupapula lw'amawulire olwa Bukedde News olupapula lwa Bukedde olupapula lwateekamuko ne article nti Bukedde TV erese programu empya ebiseera mu mwaka gwa 2014 era nga programu eno basooka giweza ne afande kerekere gye bayita akaisanyo era nga essaawa zino abadde agiweza ne Bruno Bet naye kati essaawa zino yeekudde ku Vision Group essaawa zino era ngo nagenze ku Facebook page ye n'ateekayo baka ngalaga nti banange adest decision kugamba adest decision bwe ngamba adest decision mategeeza okusalawo okukalubo agambye akoze okusalawo okukalubo ennyo kubanga alekulira okuva ku Bukedde TV naye nga agambye yebaza Vision Group okubanga emubereddewo okubanga emufudde kino kyali kuba Anteira agambye na essaawa zino Vision Group kw'ossa ne Bukedde TV yonna family Bukedde TV family yonna bamukwasaganyizaako kubanga wamaanyi essaawa zino kubanga bw'ati si bwe yali era n'agamba nti abadde ayitaayita abantu nga yafuuka serebu naye ng'ate bwe yatinaba kwegattako Bukedde TV teyali serebu kino kiraga nti Vision Group emusitudde byansusu era n'agibazizza nnyo agibazizza era agisiimye okubanga emukwatiddeko bamuyita mwana mwana Anteira mukyala wa SB4 Media bw'olengera ekifaananyi kino kiri wano ku mukono gwange wano ku saidi ya waneeno omukyala ono yali ayimiridde wano ewali akantu akalinganga ka tractor nga bamulengera Anteira bw'atyo bwe yali afaanana nga yakegatta ku Bukedde TV otunuulire bwe yali afaana imagine yali mukyala mutono nnyo era nagenze ku Facebook page n'ateeka n'agamba nti bannaaye ebiseera bwe yegattira ku Vision Group kuba Bukedde family yina n'okutwaliza wamu yali si ye muntu asikiriza ennyo yali talabika bulungi g'amazima kuba naye yeerabanga naye talabika bulungi ng'ebifaananyi wabyekubya alaba nga kibulamuko ne agenze okuvaawo bambi ku Vision Group ng'afunye n'oku mubiri nga yenna anyirira era agamba bannange Vision Group mubereddewo byansusu era n'agambye Vision Group agyebaza okubanga yamuwa akakisa ak'okubanga akola ku TV ennene bw'etyo bamuyita mwana mwa Anteira era n'agambye kaaliya ye ezimbiddwa nnyo akugamba azimbye kaaliya ye okusingasinziza ku Bukedde TV oba mu kampuni eya Vision Group ono agambye nti Vision Group agyebaza okubanga yamuwa omukisa kuba abantu bangi nnyo abali banoonya essaawa eyo omulimo we yasabira omulimo abantu baali bangi nnyo abaali bagusaba naye Bukedde TV yasalawo okubanga yalonda ye era agambye bane Vision Group ekuzizza nnyo kaaliya ye emuyambyeko okufuna kaaliya ey'amaanyi emuzimbye bamuyita mwana mwa Anteira mukyala wa SB4 Media YouTuber bw'atyo bw'alekulidde okuva ku Vision Group naye nga kuva 2014 abadde ku Vision Group bamuyita mwana mwana Anteira naye nga bye bambi ebiriwo essaawa zino bye bitrending essaawa zino naye nga agambye Vision Group emubeereddewo byansusso era agambye essaawa yonna ajja kuba abaako kyakola ekirala naye nga agambye kawumulemuko ku by'okukola ku TV era agambye but not now my journey more thank you all for the beautiful 8 years on Bukedde TV myaka munana gyamaze kuki ku Bukedde TV naye nga alizayinize olunaku olwaliri bamuyita mwana mwala Anteira ngenda kusaba subscribing atompere video no kalike bagiyita Faadi TV nsonga za Anteira mukyala wa SB4 Media alekulidde okuva ku Bukedde TV era bw'otaddamu mwala ku Bukedde TV manya nti omukyala yalizayinize oba yalekulidde okuva ku Bukedde TV mbere bulungi